Ebbeeyi y'ebintu yeekanamirwa nsonga eziri obvious ffenna ze tulaba mu nsi yonna. Ekyasooka yali covid. Gavumenti y'NRM gwe gimma akaluluko naye gwe wuliriza nnyo byekola ki byeyogera. Natunuulidde abantu abakulu nga bayisaamu ekigambo omukulembeze kye yayogera ekyokulya muwogo, nawulidde nga nfa. Bavubuka bange, bato bange, abaana bange, tukuze tulya muwogo n'ebinyeebwa ebisiike ne kyayo mukalu. Amazima ga Katonda mu ggulu. Waveeyo Munnayuganda yenna Omuganda agamba nti okulya muwogo kiswaza oba kiva omuntu waga nti lya muwogo. Lwaki twebuzaabuza olwa politics? Bwe mugejja mufuna pressure. Kakati omuntu akuwadde idea y'okulya muwogo ate n'ogamba nti azalaye. Nkone ku nsonga emu ey'ebbeeyi y'ebintu. Ebbeeyi y'ebintu njagala nsabe nti ekintu kino omugugu ngenda gutikka bannamawulire, kubanga bannamawulire mu butuufu mubadde nnyo mu conferences nyingi, mu meetings nyingi, mu parliamenti, ebintu bino ate mwenna kati nowadays ndaba bannamawulire abasinga mwenna muli educated, musomya amawulire ate muli bato, so mukyalemeddwa okuinterpretingira Abannayuganda mu lulimi lwe bategeera ensonga lwaki ebintu byekanamye. Ne mulekera aba opposition bammwe abamu okukozesa ensonga eyo ey'ebyekanamye okulwana olutalo ne government. Ebbeeyi y'ebintu yeekanamirwa nsonga eziri obvious ffenna ze tulaba mu nsi yonna. Ekyasooka yali covid. Covid bwe yajja yakuba ffenna baatugalira munda. Kampuni ezaali zikola production ng'abakozi tebakyagenda, ezasobola okukola ebintu bye baagulanga byakendeera obungi nga teryagula, kati factory ne zikendeeza bye zikola ki bye ziproducing, ezimu ne ziggalawo. Kaakati okugulawo ekonome y'ensi yonna ebeera nga switch. Kera ku makya n'ogamba abantu nti kati mufulume mutandika okukola, olwo lunaku lumu ebeera ddakiika emu. Mwenna amamotoka mwagalaba gasimbula omulundi gumu, woteri ne muziraba zaddamu okukola omulundi ki gumu, amasomero gonna ne gaddamu okukola omulundi ki gumu. Kati kankuwe good example. Fact ekisinza okuleeta obuzibu abadde sabbuuni. Sabbuuni yakozesebwa mu covid, omuntu yabeeranga awaka ng'anaaba omulundi ki gumu kuba tatuuyana nnyo. Naye bw'ova mu covid oddayo mu kunaaba emirundi ebiri oba emeka oba esatu, kitegeeza ekiro kya sabbuuni kidduka nnyo. Okay? Omuntu yayozanga engoye 2 mu covid kati ayoza engoye 5. Woteeri buli ruumu egendamu akasabbuuni. Abaana b'amasomero buli lunaku bakozesa sabbuuni, amasomero gonna gaddamu okugulawo. Kumbe factory ezikola sabbuuni ezisinga zaggalawo, kubanga ebiseera ebyo ebya covid emyaka 2 mwali temugula ki sabbuuni. Kati ate factory ezo zeetaaga obudde okuddamu okukola ki okola. Kati ono omutono aliwo, omuntu yenna abamulina amwongezaamu ebbeeyi, mbuuza lwaki. Tuba tuli awo ku covid, olutalo lwa Ukraine ne lujja, babitadde ku mawulire buli wamu, naye mmwe temufubye kunnyonnyola abantu nti olutalo lusobola okubeera e Ukraine naye ne lwafectinga ne Uganda. For example, amaato gye gayita okutambuza ebintu ebyo bye tukozesa e Uganda baazibawo, kati ne gakwata luutu endala. Bwe gakwata luutu endala, distance yeeyongeramu. Distance bwe yeeyongeramu, eryato likozesa amafuta mangi n'ennaku nnyingi. Ebintu bye bwe bituukira oba okozeseza ssente nnyingiko okusinga ku ze wali okozesa. So okuviira ddala wali ebintu we biringirira nabo bongezaamu. Kati wa raw material ayongezaamu. Kati factory zaffe zikola sabbuuni nazo raw material ziba zimuguze ku kabeeyi nga kalinnye, nazo sabbuuni nga zikola ki nga zimwongezaamu. Naye nga problem teva ku Uganda, kati eva ku Uganda nti mubadde temuwuliza President Museveni byakola ki byabagamba. Abagamba mulime sunflower, mumpe ettaka nnyongere okulima sunflower, kubanga ye aba yakiraba dda. Yeyo experience gye mbadde njogerako mu bukulembeze nti yakiraba nti olunaku luyinza okutuuka sabbuuni mumutwalanga ekintu kya bulijjo, naye yasinga obukulu. Kuba watali sabbuuni bw'otanaaba kutukula olwala, bw'olwala amalwaliro ne gajjula. So nga ate sabbuuni kwe kyatandikidde.
kati ye najja n'asaba ettaka nti bannaye mumpe ku ttaka mwene abapolitician bayagala kubba ttaka baagala kubba ttaka so ayagala kusimba sunflower mulala so that we baligalawo wali raw material aba agyekolera. But Bebe, there are policies, government policies zeyisobola okuteekawo like subsidization policies wezityo tax free ebintu ebimu government eno gyowagidde ebbanga eddene nnyo inawo huge following weight lwaki tefuddeyo nekola such policies and lwaki tefaayo nennyonnyola abantu nga gweosobodde okinnyonnyola oba ne funding nga mu abantu abasobola okuwulirizibwa neevayo singa osirikira eyo. Oyina point awamu awawasembye oba okunnyonnyola oyina point then awokubiri awasoose no Uganda tuli mu kye bayita free market. Bw'oba omanye ekigambo free market kyekitegeeza bwe naddamu okukola interview ngenda kusooka nkifune mu bigambo eby'Oluganda birungi nnyo akatale kaggule oyingira nga bw'oyagala n'okafuluma nga bw'oyagala naye ekyo tekimala mu kunnyonnyola olina okufuna enconnectinga y'ekyo ky'ogambye ne gavumenti okitegedde kati nze kyendowooza ekisinga obukulu because it is a free market kizibu nnyo gavumenti okuvaayo n'egamba nti ze zine sente nkiwa naye erina weesobola okontrolingira ebintu ebyo okubeera chiipu ebikontrolinga etya erina okukontrolinga raw material okitegedde raw material emukontrolinga etya raw material bwebanga emwanyi gye bakozesa okukola oba sunflower gwe bakozesa okukola raw material ya sabbuuni singa raw material oyo abadde nga tuyina sunflower mungi kitegeeza twali badde n'abalina kampuni ezikola sabbuuni ki nyingi yes tuyina kati ennaku zino abaana bayize bonna okukola sabbuuni oyo okay naye ekizibu wekiri raw material mutono kuba talina ttaka tetulina ttaka lyetukola ki gye tulisimba ettaka erisinga lya Buganda ettaka erisinga lya Nsikirano ettaka okitegeera kyova mukulembeze avuddeyo n'agamba nti bwe mbasaba ettaka kale mulimpole tuteese bwe mbasasula okitegedde naye abantu bo bano bapolitician bavayo ne bagamba gavumenti ya Museveni yagala kubba ttaka kati oluvannyuma lw'okitegeera nti sabbuuni bamukola kuva mu raw material gye basimba mu ttaka so n'olwekyo nze kye nalowoozezza kyali badde nti abakikozesa okuwabya abantu eno emessage engenda okuweereza abantu gavumenti y'NRM gwe gimma akaluluko naye gwe wuliriza nnyo byekola ki byeyogera weesengejeze gwe tokkiriza busajja bukubukera ku TV buli lunaku gwe wali olabeyo omulimu gw'omuntu okugjako nga munnamawulire oba TV presenter gwe buli seera n'olaba omuntu omu ali ku TV akokotereza kalulu takokotereza kizibu kyo ng'omuntu nze mbalaba ku TV ezimu zisijja kwogera n'olaba omusajja bamulonda MP naye tava ku TV buli kumakya abuulira abantu ekifo ky'okugenda mu palamenti buli lunaku okubuulira gavumenti ebizibu by'abantu yabuulira abantu ababuulira bizibu byabwe kati how do you solve that anti ne gavumenti oluse bamalamu amaanyi mufo ky'okutunula ebizibu by'abantu then lwaki weesimbawo ng'oli munafu mama nabbanja abayo n'agamba Abannayuganda nti bwe batabasobola kugula sabbuuni banaabe ebikoola by'amapaapaali then ne president n'abayo n'agamba nti bwe mbadde musobola kugula mugaati mulye muwogo wenga Bebe kugula ekintu ekyo kyakulisa kiti kaakati neyanziza nnyo maama kati ngenda kuddamu ekintu wali okoseza ku bikokoma omanye ekivaamu ng'obinyize omanye ekintu kye bayita sabbuuni oli sure bwe tubinyiga ebintu ebyo tebivaamu ekintu ekinga sabbuuni oli sure nti bw'okikola bw'oti tekitukuza ngalo ng'otaddewo amazzi natunuulidde abantu abakulu nga bayisaamu ekigambo omukulembeze kye yayogera ekyokulya muwogo nawulidde nga nfa naye nasanyukidde Katikkiro kuba yavuddeyo n'abannyonnyola kamuwogo bwe kawooma naye lwakuba yagaanye okwogera nti pulezidenti mutuufu bavubuka bange bato bange abaana bange tukuze tulya muwogo n'ebinyeebwa ebisiike n'ekyayo mukalu
ensonga lwaki covid bwatuuse wano tasobodde tuttanga bali abaali abbaga mu mitwalo. When you look at your health situation, muwogo is more better to be in your stomach. Carbohydrates zirimu amount ate waffe ali fresh, temulimu kubamu biddagala nga chemicals zebateeka mu migaati nga bazikola. Okay? Muwogo ali fresh. Amazima ga Katonda mu ggulu. Waveeyo Munnayuganda yenna Omuganda agamba nti okulya muwogo kiswaza oba kiva omuntu bagamba nti lya muwogo. Tukuze tulya muwogo ejjuuni ne lumonde nga bateeka ku masiga bwe balekawo ekiro ekyeggulo ku makya tebatwala na mu fridge, emmere ziteetaaga fridge. Muwogo, lumonde, ejjuuni ensujju siri so sure. Olweggulo nga bwe tumala okulya nakulira kanyanya nga jjajja ajjako gye tugenda okulya n'ateeka ku lusaniya, endala n'abikka endagala bulungi nazza ku masiga, evvu ne bajjamu ebiti ne kusigalako si muvumbike mulala, nassaawo essepiki bulungi, obudde ne bukya ne mukeera ne mulya omugaati gwa lumonde. Si kuboobera, kutereka, kupreservinga paka ku makya. Emmere eyo teyagaganga, yasigalangawo ng'era bagisala bulungi. Kati oyo ye muwogo asooka omufumbe. Owokubiri, ani atagula muwogo musiike? Ani? Yegwe oyinza okumpa omugaati nga ndabye muwogo omusiike wabbali. Lwaki twebuzaabuza olwa politics? Akugamba nti tokwata ssente genda mu dduuka gula mugaati, genda mu nnimiro jjayo ekiwayi kya muwogo okiriire ku kyayi omukalu, kyayi w'amata munyweko just emirundi 2 ewiiki. Mwenna mumanyi ekiriwo. Bw'ogenda mu malwaliro bagamba ennyama kendeeza, bw'ogenda mu malwaliro bagamba amasavu tolya, bw'ogenda mu malwaliro abasawo bonna ku TV basaba bagamba emigaati mibi girina gigezza. Si bwe kiri? Kubanga bagifumbisa ebintu ebikola ki? Ebigezza. Bwe mugejja mufuna pressure. Kakati omuntu akuwadde idea y'okulya muwogo ate n'ogamba nti azalaye. Bannayuganda kiki lwaki tetudda mu mazima? Ebikookoma siddayo kuwulira nga obyogerako kubanga mu kyalo si bikookoma babiyita ki? Ebikoola by'amapaapaali mubikwate. Waliwo n'ekirala ekiringa n'obutanga nabo buvaamu nga kyosobola okukozesa okwoza as long as olina amazzi okunaaza.